Gamazima ki Uganda kinyuma naye ate ekisinga okubeera ekizibu ki Uganda kidduka speed nera nomala osumagiramu katini woti oyinza ogenda ozuukuka nga abaana bali ku chapter ndala ate gwe nga basumagiridde ku chapter nga bakamala okubeera nga bakuba muwala wa Jeno Katumba amasasi naye oyinza ogenda ozuukuka woti nga chapter ezyakayita waawo ziringanga 17 noweebuuza tuli kuki eno banene bakola kino eno banene bakola kino eno banene bakola kino awo nabangu bo ne bagamba eyo diversion naye Katumba wamala oba Uliya nate ngamba Katumba wamala msajja watu Katumba oye nanti amanya gonna ge Katumba oye yali presidential aspirant mukine ekisanje ekyakamala okubeera nga kiggwa akoye embeere mbyo manyo otuuka n'okoowa ki Uganda otuuka ne kigira we kinogamba ekimala kimala kikiseera ne yagalireko mu nsi yange otandika okuddukira ku speed Uganda kweddukira kubanga otaddukira ku speed Uganda kweddukira Uganda ebeera egenda kuddukirako Katumba yasazeewo ku rebrandinga Katumba oye omanyi amanyira nnyo ku kigambo oye olw'ensonga nti baali bamukwatira mu kifo kimwatalina beera nga kubira campaign abasirikale bamugamba lwaki okubira wano campaign ababuuza ki mwawulidde ko nga ngamba Katumba oye nze wembera ntambula butamu zimbira se kuba campaign okujja ko nga maze kwogera Katumba oye awo mbera nkuba campaign okuva olwo erinnya ne limukalako ne Katumba agenze wa Matibaba kyamukoze bannanga naye gamazima ebyo rusago bidde wali oba ebyokugira bidde wali omusajja anyumye goge mazima amazima gali nti Katumba si yoli gobadde osuubira Katumba waffe omanyi agenda naye kubye ekifaananyi kya posters ne poster campaign zatuuka kuggwako nga sirabye poster ya Katumba mu area yange yonna gye nsiba mpita ne mu Kampala mwennyini salabako kifaananyi kya Katumba okujjako ku social media kwe nakirabanga poster za Katumba naye wasigadde salabako poster ya Katumba mbuyiyawo bagitimbye naye gamazima Katumba anyumye otunulira kifaananyi kyekubisa ku poster n'obugalubindi n'otunulira na waneeno galubindi yambadde omusajja amusibye dreads ye naye nakaviri akasaze bwati nero omuntu wavayo n'agamba eno diversion abeera mutuufu okukakikakasa mbu eyo diversion naye nga Katumba oye yonna byonna byakola nayo yonna gy'oli tukwagaliza mix eno engeri gye werebrandizemu olinganga agenda otukuba hip hop olinganga agenda otukuba lwaga ssaawa yonna naye asigenda kwewunya nga ssaawa yonna yonna oyingizaawo awo track empya oba se ekyo nga tukulabe mu firimu emu Katumba kubanga engeri gye werebrandize ya celebrity nnyo oba ya kiki simanyi na kumanya kyakwogera gamazima nze Katumba onyumidde nze ng'omu onyumye musajja wange nera Katumba sigenda beera nga nkuzaako mukono neyongera okujjukira ba SMX Media subscribers ba SMX Kings and Queens mbu busitole wafane bubeera bumumpimpi butono ate ekyokulala tubukonvatinga ne bubeera nga buwewuka obutatwala nnyo data ozifuula entono n'okuzikonvatinga nga njagala nnyo data wamaleme kubeera nga agenda mungi nnyo akulemese n'okulaba stories so ngenda kusaba mbe subscribing wano ku SMX Media tojja beera nga missing updates ndala nga zino naddala mu entertainment industry MSSMX I sign out.